Okay, abali ku Sakata Vibes one more time mbanirizaako mwebale nnyo okulaba mwebale okusubscribinga mwebale okugoberera emboozi zaffe mwebale nnyo okutukuuma okubaawo nga mulinze kyonna kye tuba tuleese anytime on we come muli baakabinnyo nja batumirako buli omu najja asinzira okulaba olwakabinnyo neebaza omumwako ensuso eri mwenna abakwata linki wobeera ogirabidde ng'ogirabyemu amakulu n'ogiweerezaako bano nabo balabeeko banyumira olwakabinnyo nja tumirako mwenna abali ku byeyo nti mwebale nnyo mwalaladde emirimu gye mukolako saba mukama oba Allah akibabalire mu ngeri zammwe zonna buli omu olulimi lwe lwasinzizaamu omutonzi nze Dj.Senior'B remix wizard ate tuleese omugenyi leero tutanyizeemuko ensonga buto mu ngeri buli omu gyandiyagadde okumanya emboozi zino tuzibaleetera because nze nzisanga nga ziri interesting mu ngeri emu oba endala gwe ziba tezikunyumidde kitegeeza nti gwe wekka abeera alabye wabeerayo ababeereyo nga baagala okulaba emboozi we ziti oba nga ezibwe bwe baziraba bayiga oba banyumirwa. Tugenda tunuulira olugendo lw'omunnayuganda gwe twandiyise omuluzungu kyeyandiyise regular oba komona omuntu wa bulijjo nga mulundi gwe gusoose okulinnya ennyonyi ng'agenze kupakasa oba ng'agenze ku Kyeeyo. Abasinga bagamba Kadama baba bagenze mu Kiyumba. Ekiyumba kifulukwa? Nedda ekiyumba ebeera nnyumba era ng'endala lwakuba nti neebeera nnene. Ebeera nnene? Ki ekigiyisa ekiyumba? Nati kibeera kinene kibamu emirimu mingi. Kibava bakiyita ekiyumba. Kuba wano twandibadde tukozesa ebigambo omuntu yenna abe nalina ennyumba ennene mugamba omusajja yakola amaka. Omusajja alina obwaguuga bw'ennyumba. Kati eri bakiyita kiyumba. Kiba kiyumba. Amannya go bulire eri abatulaba. Amannya gange bampita Nankanja Mariam. Nankanja Mariam. Tusanze okulaba ku Sakata Vibes. Kuli kaye bweru. Navaayo. Weeteekateeka okugenda oba kyajja buzi mulundi gumu n'ogenda? Neeteekateeka okugenda. Weeteekateeka? Wava ku wakola wasalawo otya wava ku kyokusalawo? Nasalawo ne ngamba kangende nkola era ng'omuntu omulala w'osalawo n'ogamba kangende nkyuse ku bulamu. Kukyusa ku bulamu kitegeeza oba wano buba bugaanye n'ogamba kogezeeko kyuse kogezeeko. Wano wali okoze biki ebyali bitatambula? Mirimu mingi gye nali nkoze naye nga naawe obitegeere omuntu alinnye ku nnyonyi okyusa ku bulamu. Nze tuba twagala kumanya ojja genda osigule wano abakyala b'abandi balekewo amaka nga bagamba bagenda kukyusa ku bulamu. Eyo mubeera mugenze kufumbirwa? Nedda ssebo. Oleka wano abasajja? Tuba tugenze kukola. Ba mugenze kukola. Ne wano waliwo emirimu. Anti kati akasente ka wano tekawera mangu ng'akeeri. Tekawera mangu ng'akeeri. Olwotuuka okugenda walaba weegomba bagenze oba wayongera otya okusalawo? Si kwegomba lwa nsonga muli nange nali nkyagala. Wali okyagala? Ne ngamba kankeere ku makya ngende nkola. Okukyagala kwandibaddewo naye tulaba nga abantu abasinga bafuna obuzibu oba abantu bangi sitole tuziwulidde nga bakaluubirizibwa naddala ku airport awo. Olwo ebyo biyitamu bitya? Nze waliwo kampani gye nakozesa eyasobola okuntuusayo gye nali ndaga. Bagiyita Ham Property Services. Ham Property Services. Walaba kalango kaabwe oba waliwo ya connecting? Nedda salaba kalango waliwo ya connecting. Olwo ng'omugambye muntu oyagala genda? Kale waliwo kampani gye nasooka ogendako yali Kasubi. Kasubi? Kati eyo yo neetakola ki neetankolera. Kati waliwo yaŋŋamba waliyo Ham kati then ngenda ku Ham nentwala. Olwo kitwala bbanga ki Ham okuverifyinga ebintu byo okuyisaamu? Gyali myezi 3. Gye walinda? Olwo bakusabye ki naki ebyetaago? Yali passport ne registration. Sente meka ebiseera ebyo? Registration gyali mitwalo 15. Then passport company yaginkolera. Yagikolera. Tebakusabayo sente? Tebakusaba sente. Hamu akyatwala abantu? Atwalira ddala. Atwalira ddala. Oba y'omu ku zino kampuni ze baasalako mu lockdown ezaali zisusse ennyo okutwala abantu mu mikono emikyamu? Kituufu kampani baazisala naye Hamu tebaagisalako. Hamu tebaagisalako. Olwo ogenze otuuse kati osimbula nga ssawa meka wano mu Uganda? Wano mu Uganda navaawo ssawa zaali 7. Tutandikire ddala okuva ewaka? Okuva ewaka? Okuva ewaka ovaayo otya? Nedda. Era otuukira wa? Okuva ewaka okujja ku Hamu. Okuva ewaka nali mmaze ebbanga nga sibeera waka. Twogera ku lunaku lw'ogenda?
olunaku lwengenda navira ku training center iyongerwa eri twali tuli kawusala kati then lockdown we yajja ne tugenda ekatalimu indako owagenda mwaka ki nagenda 2020 2020 ekitegeeza olwo kati gwe muntu omutofu gwe twetagwa kati olwo ova ewaka ogenda oyiseyo kawusala kiri luddawo kawusala eriwa training center ya hamu eyo training center training abantu bangi si hamu yokka buli company etwalayo bo mulimu gwa ku training abagenda bwe baba babayisa muki bababuulira nti yes bakubuulira embeera zeeri ne bakubuulira enneeyisa ne bakubuulira culture era kati n'ogenda ng'olina ky'omanyiko ekitonotono okay kati muvaawo lockdown ajja babakyusa batwala batutwala ekatalimu erinnya ly'ekatalimu lisawundinga nga kitalya komera nedda so naye training center anti kubeewulira ekatalemwa bakutwala eyotolemwa newoba n'ebisembe eyotolemwa eri training center sekitali eyo oba kutrainingira bbanga ki mubeerayo bbanga ki eyo nedda training ebeera ya myezi 2 wamala omwezi ng'omaze okwewandiisa ne hamu ne hamu nekuyita kati abamu ogenda okola registration bakukola medical kati ne bagamba genda mu training center lwansonga abamu bamala okola medical ate ne badda mbirala jjukira bo babeera bakutadde mu sente yebeeranga kalantiini nga naye nga wemuyigira nga woyiga olwo muvaawo sameka ogenda ku ntebe airport ku hamu twasimbukawo sawa zaali 9 ez'emisana ne tugenda ku airport ne tubeerawo kati ennyonyi yatwala e Saudi twalinya ennyonyi ne tuusa Addis Ababa twasimbula Uganda sawa zaali 7 ez'emisana ez'ekiro lwaki babatambuza kiro nanti flight yaffe era yaliyo kiro waliyo yabatambula emisana babatwala Ethiopia ne tuka Ethiopia zaali sawa 12 ez'okumakya kati ne tubeera Ethiopia ne tuddamu ne tulinnya ennyonyi tutwala e Saudi kusanga meka zaali sawa 3 ekiro mwasiiba Ethiopia Addis Ababa airport kati ntunya ku sawa 3 ne tuuka eri e Saudi sawa 11 ezaddi ez'okumakya nga bukya ekiro kyonna mutudde mu nnyonyi etambula tiyayimirirako yadde okunywa amafuta ennyonyi tanywa mafuta ziyimirira ku bisaawe ebimu neziteekamu amafuta eri tayimirira paka Saudi olwo ovaamu osuubira kusangaani twaviramu eriyadi ku kisaawe kati twasanga batulinze baani eri Abawarabu nga batulinze mbadde manyi bannayuganda bannammwe nedda ssebo kuba twagenda companies nnyingi mu nnyonyi emu era ffenna twali tugenda kukola bakozi bokka nga mulinga bameka twali bangi ndowooza twali oba 2 nga 2 kati mutuuka eri buli omu aba alina owuwa mulinze oba kampuni zeri ziba zibayoola kampuni kakati omutuuka ku kisaawe kati hamu yeeri eyadi tebagiyita hamu kandi ngetugeza bugeza alaba asobola okitegeera hamu yeeri ebeerawo nga yasindisewo omuntu wayo nga balinze olwo yayogedde ne hamu yeeno kati nga waliwo ne baasi zezigenda obatwala gye mugenda olwo babajja ku kisaawe Riyadh airport muyingira baasi batwalawa etutwala ku kale engeri gye twagenda mu kimu lockdown twatuukira mu hotel ne tumalawo wiiki emu olwo nga nekisasula eyo kyaka era kampani otyo mulya munywa tulya tunywa abayisanga bagenyi oba nga bagenyi buli omu yeefeeko nga bagenyi ne tumalawo wiiki emu kati ne bamala ne bajja ne batunona ng'ani abanona era baasi kampani eri era baasi eri enyini abaleeta oba lubaleeta ndala se yatuleeta ndala kati batwalawa etutwala ku ofiisi eyeri ofiisi yaabwe kati we twatuuka ku ofiisi nze namalawo olunaku lumu ku ofiisi enkeera mukama wange najja nannona
olwo mukamawo nga ajabuuza gwe oba yajja ne yeerobozaamu mubanja ajja nedda ogenda ova eno ng'olina omugagga kati ajja n'ekifaananyi oba n'amanya details zo nati kati ene Uganda gw'ogenda okwewandiisa bakuba ekifaananyi kati ebifaananyi byo ne babisindika eri kakati oli n'alondamu nti nze nja twala ono awo nkitegedde bulungi boosi wa kunona akutwala ewaka antwala ewaka ayogera lulimi ki luzungu wange yali amanyimu ku luzungu kuba yali musomesa mugenda munyumya oba mu mmotoka musirise kale yagezako kale okubeera nga tunyumya naye ng'oluzungu lwenjogera talutegeera naye ng'akuwulira nedda nze olwange nali nga ndogera speed nga kale nga talutegeera kati otuuka ewaka ntuuka ewaka kyali kiyumba oba kaali kayumba kyali kiyumba eri teri kayumba okakasa kyonna kiba kiyumba kati watuukawo wali ofa embeera yali efaana etya waliwo abantu bameka we natuukawo waliwo maama we kuba gwe nali ngenza okukolera nga waliwo ne muganda we kale eri tosobola mmanya nti wano waliwo abantu we bati kuba bulina kubakyala babeera n'abaana bangi okugeraageranya mu lunaku wayinza okubaawo abantu nga bameka nga abagenyi bono babazi nga abiri simanyi oba basukkanamu basobola osukkamu mu abiri kuba abantu beeri wakyala ajja ne famire yo yonna y'abantu nga 7 ate bazaala balina obwana kati abaali basulawo be wabalako balinga bameka abaali basulawo kati nasangawo oyo omukyala mama we ne brother we kati then waliwo ne sister we naye we nali nva ku office bangamba agenda fumbirwa that's why bandeese embere ne mama we naye yangamba agenda next week naye yabeerawo nemalako probation ng'akyaliwo ebeera ya myezi 6 kati nali mpezeza n'omwaka n'asooka afumbirwa nawe ku mukolo wagenda naye nagenda bulungi nnyo njagala kufuna ekifaananyi wano nga wakatuuka abantu wano mu Buganda no yankola yaffe ogimanyi lwakuba Kampala ebibuga bisumbwa abantu obwavu bungi naye omuntu bwe yakyalanga oba mumanyi oba temumanyi mumwaniriza n'essanyu lingi nnyo kati njagala kutegera gwe ogenze nga mukozi bakulisivinga batya bewasangawo ng'ogyeko n'omwami gwe wagenda naye nasangawo mukyala we yali ali lubuto nga waliwo n'omulala baali baluganda era nga bafumbira abasajja ba Luganda kati n'oyo omuwala eyafumbirwa ne muganda omulenzi ne maama we kale banyaniriza bulungi batya mu Luganda muki kale bayogera lulimi lwabwe naye era ng'olaba baye basanyufu ne bampa haaga ne bampa peeke bambi kati awo ne baleeta kofi lwakuba nze nali simunywa eri bamuyita gahuwa ye kofi ye caayi ebeera mwanyi tonywa caayi wa mwanyi kakaawa ajjudde wano kanaawe nze nali simumanyi oye tomumanyi ki ekyakwewunyisaawo nga bakwanirizaawo neewuunya nnyo olw'okumpa haaga ne bampa peeke lwakuba nawuliranga nga bagamba simanyi biki naye ate nze ekyo kyanneewuunyisa biki bye baayogeranga nawuliranga abaana bagamba simanyi balina empisa embi simanyi benyinyala baddugavu naye ate saakirabako anti kyembadde njagala okumanya ekyo ehayiti yo ne saizi yo tebalina kye bajogerako because ebyo byonna bibeerawo awo mu reaction mu kukwanirizawo kale mu kutuuka kuba baali batini nga bampi ate nga balaba ndi munene ndi muwanvu otya kati awo ne batandika okwogera olulimi lwabwe nga bagamba ki nga bagamba nti oba ndi munene kuba bayogeranga nga bakola ne sayini nga bagereza ku ki nga bayogera nga bakola ne sayini oba baali bagamba ebbina nali baayogerako nati nze ebyo biseera nali sinayiga lulimi lwabwe kyakutwalira bbanga kyoluduyiga ndowooza gyali emyezi ng'ebiri ng'okwata mangu anti era olina oddukwata kubanga ojjaba olina kyoyagala nga oyogera luzungu bo tebalumanyi wali yangamba mbu eyo baba n'amasimu bw'oyogera ne batukola translation mu byoyogedde nanti kati nze osobola okubeerawo ng'oyogera
kati nga tebalina obudde bwakola translation nawe omanyi ng'oyagala ekintu mu bwangu kati awo beera olina obikwata ate n'ekirala wosangawo abaana abato oyiga mangu kuba ayinza okujja nakugamba njagala mazzi kunywa eri amazzi bagayita mooya amaki mooya kasobola okujja nekagamba jibi mooya kati gwolanga tobitegeera amazzi gonna bagayita mooya bane wabeyampa ku mooya awo kati nekajja nekagamba jibi sikini eki jibi sikini sikini kekambi bana ediba kekambi kati wajjanga gwe tokitegeera ayinza okiyinza okusombola osobola omugamba ntwala gye biri nkuwe kati ogenda olanga kutwala mufumbiro nga akusongera ku mazzi kati ng'omanya kano bagayita mooyo kati waddamu okugamba mooyo otegeera butegeeze nti no mazzi ekyo kimu mu myezi ebiri wali otandise otegeera olulimi lwabwe ng'osobola ocommunicatinga nabo bulungi then era mu myezi egyo ebiri natandika olutegeera mwezi gumu naye gasobola ddi okwogera okulya mwezi gibbanga ery'emyezi ebiri kwali kutya kale okulya we nali nga nakagenda nga bafumba naye nga mulimu kamulali naye we nasookanga n'entya nga ndya naye nga olaba nnyo nga sona beni abulya nasookanga n'entya nga ngamba kandye nga ndya nenywerako amazzi kati lumu ne bampa emmere kole yalimu mungi jesitagirya nga wakagenda nali kati nga nakamalawo ennaku 3 kati mukadde najja nambuuza nga tolidde emmere toyagala ne mugamba mulimu kamulali nambuuza tomulya ne mugamba tetumulya ffe Uganda kati awo ne balekerawo mutiikamu kati nga iyo bajjawo olaba yona nga tebasamba yona nga tebateekamu nga bakolera ekisa era nga babeera bagenda oteekamu bakugamba nze nga baŋŋamba fumba ate ebiseera ebisinga eri tebafumba baleeta teekawe kati woteeri eba yataddemu ddabo olwedde kati nga wono ogenda ku woteeri nogaa njagala nnyama njagala binyeebwa byonna bibaamu kamula bibaamu ate okusula nali nsula nabo mu kisenge kimu nga nsula ne mukadde ne muwalawo mu kisenge kimu biba binene nnyo era kyali kinene nga mwena mujjamu buli omu n'owuliriwe tutera okulaba bandi lwaki nkubuuza bino ebibuuzo tutera okulaba videos ku intaneti okwo nga bulaga nti abaana babonaabona abamu basula na mu binaabiro mu biyigo kisinziira bali abantu beeri batiizinga osobola obeera nga wakatuuka kati nakugamba nti nakutwala mutoyi nti ogenda kwebaka wano obeerayo bufalisa obutini ffe tubuyita inchi 10 ffe bakadama eno Uganda bakaka inchi emu kati asobola okwata akafalisa ako nakutwala mu kinabinaga ogenda kwebaka wano kati wokkiriza ojja ogenda okwebaka emyaka egi bw'omugamba offe tetusula mu ttooyi gakutwala watuufu olina okusula bakutwalayo nze tebantwalayokko naye ng'era eriyo bye batwalayo mweri ebbanga ery'emyezi ebiri ginjagadde nnyo gitunuulira kuba njagala kumanya oyigira buli kimu ebintu byewasanga mu nnyumba wali ebirabyeko eno Uganda ebisinga nali mbirabyeko tewali nnyo kyamanyi kye nasangayo nga sikirabanga kino kozi masuubira nti ennyumba zaabwe engeri gye bakulaakulanamu tulekamu bakozesa nnyo ebintu by'amasannyalaze bakozesa nnyo by'amasannyalaze naye kale nze waliwo sisita wange abirina wagendera ddala nga weteeseteese ate era ne mu training center era byemukozesa obulamu butambula butyawo emirimu obungi bwagyo oba obutono bwagyo bukwanguyira butya mwegyo emyezi ebiri egyasooka kale emirimu gyeri kisinziira gwe wewatayo mu tebo kuba eri wootuuka bakugamba ogenda kola kino kiri buli kimu ne bakikulambuza n'enkola gy'olina okikolamu byo gibeera mingi naye olina okwewatayo mu tebo oga kati ngenda zuuka saawa eziti asooka fumba gakuwa nfumbe caayi tegeke breakfast nfumbe kubosi nfumbe enva
Ng'omala. Kubusi kyoyogedde kyeki? Kubusi wogira boyinza ogiyita capati naye si capati. Kiba ki? Ebeera ngano naye tebateekamu munnyo. Ogitabula nga y'amazzi. N'oleeta bagiyita frying pan n'esika capati. N'ogiteeka ku gaasi. N'ebuguma nnyo. Kati then n'ogira engano bw'oti n'engalo n'oyisa kuli bw'oti. Naye nga tekuli butto. Tekuli butto temuba munnyo. Then n'oleeta akambe n'oyisa wansi bw'oti. N'okalakatayo. Wano si gye tuyita mmembe. Kuba ndaba kyekyo ky'oŋŋamba. Mwalyanga mmembe. Naye mbitegedde nabirabako. Ebeera tekalubanga emmembe. Nabirabako naye ate nze nalaba bikoze mu muceere. Abasomalia, Abasopia, abali awo. Abasomalia. Abasopia, abali awo ekabalagala. Wenabiriirako naye basaamu kamulale jjajja. Kati bakikola bwe bato nga bw'oyogedde, ne bakigira bwe bati wakati ne bayiwa bwenva, ne bakizenga bwe bati. Allahu akbar. Gwe. Osobola n'obutateekamu kamulali. Osobola n'oteekamu omuzigo. Okisulasula n'oteekako omuzigo ate awo kiwooma. Gwe yagenda ng'oli munene. Ebyendya tebyakwongerako obunene? Byanyongerako naye era. Era tewali nnyo mmere ya njawulo eri gye tulya. Eri emmere yaayo muceere n'enkoko. Njagala otegeera ezo nsi za madungu. Kinandibadde nsuubira nti omusana gubaleetera okwetaaga amazzi essaawa yonna. Ate nga amazzi tegaliiyo muli mu ddungu. Enkozesa y'amazzi leetya? Amazzi gabaayo ssebo. Amazzi gye gali? Ag'ennyanja gaaki? Simanyi naye nga waliyo bino ebimotoka by'amazzi. Kati waka babeera basimawo ekinnya ne bakisemintinga wansi. Kati then emmotoka bw'ereeta ng'eyiwa mu efiiringa omwo. Kati mu musiko omwo waliwo kapampu. Akasikayo. Ogenda n'opampinga. Kati then waliyo zitanga waggulu ku nnyumba. Kigeza muterekera dda amazzi agamala. Tutereka tegaggwaawo. Olwo emmotoka ejja buli ddi eyiwa mu kinnya? Buli wagaggwamu ng'ejja. Bakuba simu? Kati babiyonja batya ebyo? Wabayo omuntu agwayo wansi ebyo? Simanyi salabako nga bakiyonja naye kibeera kitukula. Amazzi gaba mayonja? Adde agawaffe ne Uganda bwe gabeera mu tanka mu bbanga ogenda ogasena nga gavaamu obuntu obugirawo. Eri saagalabako. Naye n'ekirala baŋŋamba nti abo bagaye bagayavu nnyo mu bintu by'okunaaba. Sikimanyi njala kitugambe walaba otya ggwe. Beera ekintu ky'okunaaba naddala abasajja tebakiriiko nnyo. Kale omukazi asobola naaba ku Friday. Olwadde olwa buli wiiki? Ku Friday ng'agenda kusaala. Ate nawe nkutudde. Mu wiiki? N'anaabamu omulundi gumu? Tebagira nanka? Tebalya bikajjo? Saabirabayokko. Naawe nanyumizanga gwe ate olowooza emboozi beekulemya. Tebagirirako ddala. Kati mu wiiki eyo yonna ti simanyi nakumanya. Wanna abatulaba ebintu byansobedde dda. Omukazi anaaba ku Friday wokka ng'agenda ku muzikiti. Anaaba omubiri n'atukula. Nze simanyi nze. Baleka balamu binaabira okunaaba ebicafu bya wiiki yonna. Nedda ennaku zino zisigadde asobola okugenda emmanju n'anaabako naawe otegeera. Kama Katonda wange. Asijja tukoze tutya bayiga okunaaba kuba obucaafu obuli eyo bwankokonadde. Bucaafu naye tosobola musanga nga addugala. Olwawo agamako gamalamu bbanga ki? Namalayo mwaka gumu n'emyezi kambale gumu kitundu. Kontrakiti yali ya bbanga ki? Myaka 2. Ki ekigisalamu? Gumu kitundu tegwalera. Wali gumu n'emyezi ndowooza ng'esatu. Kuba olina wayogedde n'ogamba nti probation yo yali ya myezi 6. Kuba kugezesebwa. Mu kugezesebwa bosasulwa? Probation ebeera ya myezi 3. Lwaki egyo gyali 6? Eyange gibeera 3 ne mukama wange 3. Nga buli omu yeetegereza munne oba munaasobolagana. Layira. Obeera osasulibwa buli mwezi. Mweri ebbanga?
So wezi mukaga ojja gwako no deciding ngo oyongera osigale ng'okola nabo nga basimye osigale ng'okola then ogambye wasayininga myaka 2 novaayo nga gwakayita gumu kiki walwala no salwala naye kati twafunamuko obutakkaanya lw'ensonga y'akasente gwe ne boso awo niŋŋamba oli tokola mirimu kikyali kikusasula nali nkola nga baŋŋamba tebalina ssente ate nga okasa omugambako ssente ng'ayomba bubi nnyo nga ki kiba kimuyombya obeera okoze obyomubanja ssente aba tayagala kusasula ate singa omuntu omugamba siina mu bulungi nga toyomba kuba gino emyezi egyasooka ogwasooka namugamba nange asiina nayogera bulungi ng'omuntu n'ogwokubiri nayogera bulungi nange nayo ogwokusatu ngenda kuwa zonna onze kale kati ogwaggwako ne mugamba awo ewava olutalo nayomba nga ensonga ki gyakuwa yamanyi yalo ye naye akimanyi nti nno mubanja naye ng'omwezi ogwokusatu gwayitako ne guyitako ne wiikisi 2 kati obugumiikiriza bukugwerako wa obugumiikiriza bwanzigwerako nange nenyiiga kutandika mubanja ate neyekyanga olwo mbanjiza bbanga ki nga tuli mu myezi nga meka 3 naye wali okyaliyo ng'okyakola sente wazolizaaka zaati era wali balimala bajjazi twazikuwa oluvannyuma nedda ssebo buli mwezi obeera alina okuwa sente z'omuwarabu si jjajjaawo si mwana wa maamawo ate muwarabu yeekyusa buli ssaawa kati awo olina omakinga sure nga buli mwezi akuwa sente zo awo ne weyeekyusa obeera tobanja buli omu ata munne mu bitiibwa kati singa abaganya okusasula olina weweekubira enduulu eriyo abagikuba enduulu ne bataasibwa eriyo naye nze akaseera ako nasooka nenkubira kale waliwo obutakkaanya bwe najjanga nfuna nabo nga olwo probation eweddeko kuba weggwako babaira tebakyasobola kuwa nnyumba ndala awo kibabeera balina okukola kuzza Uganda ate baire nali neetaaga akasente nga sinakaweza nezijanga nguma kitegeera nga nkubira ofisi yeedi basooka ne bangamba siri mu system ngani agamba abeeri aba ofisi kati nenkubira eno kuhamu nenkubira manager Za'malwa Za'malwa mukyala musajja ye manager Za'malwa erinya mpya lya bakazi musajja nemukubira nemunyonyola nangamba ngenda kwogera nabo teyaddamu teyayogera nabo nenziramu nenkuba ne bangamba tetukumanyi toli mu system ng'okuba wa eri ku yeeri Za'malwa nayogera naye ku WhatsApp nangamba agenda kwogera nabo alabika teyayogera nabo kati neera ne waba obutakkaanya bulala ne mbakwera ne mbagala munkyuse ne bangamba toli mu system tetukumanyi abeeri ne mbabuuza ani yandi tuba temumanyi kati nenkuba passport yange ekifaananyi ne mbasindikira ne bangamba tukulabye tukutegedde naye ekyasinga okuntabulira ddala folosi sente kati olutabuka otya olukiba kitya watuuka nga tokyagala kukola nga bakukozesa nnyo kiki era nali nkola emirimu gyange nga bulijjo naye naawe okiraba okola nga tebakusasula otuuka ne weekyawa tebakusasula bakukyunga bakuvuma kati awo otuuka nawe n'ogamba mbikooye kati bali bakugamba system toliimu bakurestituinga batya nedda wamala nosasulwa no saasasulwa era navaayo nga sisasuddwa kati waliwo omwami yanyambako okuva bamuyita Grace akola ne human rights ezeeri ne Uganda kubeera naye ali Uganda yanyambako okuvaayo kuba namuweereza namba ya mukama wange n'ayogera naye ate omuwarabu ng'onoomutabula kwata enamba obeeko gwogiwa mukubiri kati abeera akimanyi buli bwadda bamukola ki bamulaba okwata enamba y'essimu n'enamba plate z'emmotoka ewaka nozisharinga nosharinga ne location wooli kati waliwo yakwata essimu yange kale tugenda mu supermarket nali mukyala we kuba baali balina bebi naye bebi wawe nga njagala nnyo kati awo ne tugenda twali tugenda n'angamba omwana yali ankaabira kati mama ye ng'amumpa
nali nkute simu mu ngalo ne mugasa nkwatira wano malokola kimaloterera kuba twali mu motoka ate ng'etambula. Kati we nagimuwa omukyala omwami n'agimuggyako n'agikebera nga nasharinze location nambuuza ono ani gwe wasindikidde location nga nasharinze ku numbers nnyingi. Kati ne mugamba abo bantu bange beewaffe Uganda. Nambuuza tewali ali mu Saudi kuba kwaliko basatu namba nga zi Saudi ne mugamba banene bali mu Saudi muno. Nambuuza baliwa. Kakati ekitundu kye twalimu ne mugamba bali muno mwe tuli. Nambuuza wakamanyi wokonzeye. Kati awo ate yali ali awo nga ne human rights nayo ng'emukubira nga bamugamba. Kati awo n'atabuka. Ani omukyala omusawo? Omwami yali boosi wange. N'atabuka. Kati awo okola olunaku ekiro ng'ayagala kunjijjako ssimu. Yasooka ne baginziriza nga tukola ki? Nga tuba mu supermarket kuba mukyala we yali mukwano gwange nnyo. Era ne we nali nvaayo yakaaba nga tayagala njije. N'aginziriza. Kati ekiro omwami najja n'aŋŋamba mpa essimu yo ne mugabo ogyagaza ki? Nali nga simuddamu naye okola namubuuza ogyagaza ki? Kubanga nalabye yalabye nga sharinze location ye nga nalabye yakyuse. Ne mubuuza ogyagaza ki? N'aŋŋamba akugambye nnyo ffe ne mugabo sigenda gikuwa ssimu yange siiyo. Twogera mu Luwarabu. Kati otwamala ne tutandika oggirwanira. Bonna ne beekuŋŋaanya. Olwo baaliwo abantu ndowooza baali 7. Ne batandika okunwanyisa nga baagala ssimu. Ne ngigaanira ne basinza amaanyi ne gisigaza. Kati n'enkeera waalwo era kyali kye kimu. Emisana gyonna ekiro kyonna kati olwokusatu. Olwokusatu kati bwakya ku makya mukadde n'aŋŋamba nfumbira gahuwa ne mugamba nze sikyali mukozi. Njagala kudda waffe. Namugamba njagala ssente oba si kyo njagala kudda waffe. Ne baŋŋamba sooka omaleko omwezi tugenda kuwa ssente ne mbagamba nzaagala kati. Sirina kintu kyonna kyonna kye nakola. Ate Omuwarabu kasita oteeka ebikola wansi. Awo obeera omuwangudde. Kati ovaawo otya? Era nga nkugamba nti omwami owa human rights Grace. Kati nali nga njogera naye ku WhatsApp. Kati nga buli wenjogera naye nga muteeka ku pressure. Kati nali ndi awo. Bwali mu makya zaali ssaawa 11. Bakola olunaku waliwo ekisenge kiri awo kye nali nga sitasolamu ye. Kale nga eringa like store. Mulimu ngoye tuteekayo blankets biki. Kati kola nze mwe nasula. Ne lookingirayo. Ate nga omuntu ali bwe tasobola kuggulawo. Kati awo ne bajja zaali ssaawa nga 11 nga bukya. Baali bangi naye baali ate bonna nga basajja. Batuukira eri mu kisenge gye nali nga nsula ne mukadde. Ne bamubuuza aliwa. Nze kola olunaku seebaga. Mukadde n'abagamba yasuze eri mu kiri. Kati ne bajja okuggulawo nga temuli kisumuluzo. Kyali kyamenyekeramu. Ate era nali nga nzigulawo n'akambe. Era olunaku muzzukulu we yeerookingirayo mukadde yakaaba. N'agamba omwana wange agenda fiira omwani agenda okuggulawo. Kati nze samulaga nga nzigulawo n'akambe. Kati namulinda nga ali eri ali mu kukaaba ali mu kulaajana ku ssimu. Nendeeta akambe neefumita nenzigulawo. Muzzukulu we n'afuluma. Nambuuza gw'oguddewo ko nze ngeze n'ensindika ne loggula. Kati omwo mwe neggalira. Ne bajja ne basindika oluggi ne baluko ne baŋŋaagulawo. Nga no ndutuddeko ndeesigamyeko bwenti ninga atawulira. Naye nga sigulawo. Paka obudde we bwakya. Kati nga sinaba kufulumamu eyo room. Nasooka nera ne nkubira oyo mwami Grace WhatsApp ne mugamba ne mbulira byabaddewo byonna ne ku makya ebibaddewo. Kati n'amukubira essimu. Yamukubira bali awo bwennyini. N'amugamba tegedde byonna by'oliko naye tukulina wonna oli tukulaba. N'abagamba nga munda amugenda kumusanga wa. Namusindikira location. Namusindikira number plate z'emmotoka. Eyiye eya mukyala we zonna ezeewaka. Namusindikira n'amannya gaabwe. N'essomero lye yali asomesaako. Kuba byonna nabikuba ekifaananyi n'ensindika. Kati awo nagamba ndowooza bannina. Kati awo nali ndi awo zaali ssaawa nga 4. Ne bandeetera olupapula mbu noosayininge. Ne mbagamba nze sigenda sayininga.
ne bangamba oba tosayininga tojja kuddamu ne mbagamba etisooke naye sijja sayininga. Kati ng'olupapula luliko ki? Nali saalutegedde kuba baŋŋaana n'okuba baŋŋaana n'odutunzamu ekifaananyi translating. Baŋŋaana. Ng'emu atuuzamu weti nga bagaana. Ne bagamba sijjuze bye sitategeera. Ne bangamba tomanyi Luwarabu ng'olwogera ne mbagamba nnumanyi naye simanyi olusoma. Kati awo ne bakizayo ekipapula kyabwe. Kati ne baleeta olwa salale. Busayininga emyezi gyonna ne mbagamba gino gye mutannasasula sigenda gisayininga. Ne sayininga kuba buli balinga bansasula ennaku z'omwezi. Nze nalinga nina ekitabo wempandiika. Kati awo ne sayininga ennaku ze bansasula emyezi gye batasasula n'engireka. Ne bangamba oba oganya odusayininga lwonna ati n'otwakusasula togenda omwo ne mbagamba basigenda nga ndekayo. Kati awo mukadde ne bagenda ne bangamba tugende tukuleetere tikiti odde ewammwe. Konze mukadde nangamba nno situkolongoose nga beta tikiti ne mugamba nze sikyali mukozi n'agamba edda sikyakola. Njagala kudda waka. N'abeera awo naye n'atandika okuyomba n'ayomba. Nangamba simanyi ze saagala ogende nkwagala biki. Kati awo naneereesaako olukwano. N'atandika okunneeyisa ya Habibti ejes hina mafiro butewali genda sigala wano. Emboozi bwe kunyumidde sharinga link eno liwerezeeko munnaali eyo naye anyumirweko naye ategere ebintu nga ebitambula. Mwagala nnyo naddala abaana bawala okugenda ku byeyo naye bw'olaba emboozi bwe zityo omanya wa gy'olaga n'eki ky'oyinza okusangayo oba birungi oba bibi. Onaabisobola tobisobole. Okyayagala era okugenda oba obivuddeko kati. Tukyali ne Mariam atunyumiza. Mukadde akuleeseeko olukwano ku makya. Naye nga bakusuubiza bakuleetera tiketi yo. Olwanti olwo kati nganye mufumbira gahuwa. Ali nga nkera nnyo n'enfumba ng'emirimu gyange gikola bulungi. Bana gahuwa ekyayi? Gahuwa abeera mwanyi. Kofi tea. Tukiyita kimwanyi. Kiba kimwanyi. Bali abagabo kinywa ne mutayeebaka. Ne musiiba nga mulegejja ku WhatsApp anti misana muba mukola. Kati naneereesako olukwano nagenda ne yeefumbira. Nasiika amagi. Nafumba kobosi. Nze nali maze ennaku nga 3 gasirya. Nga n'enjala tennuma. Kati n'aleeta. Twalinga tuliira wamu. Kati kwolwo yabyawula. Nandeeta eyange naye nateeka wali ne mugamba nze saagala. Nangamba ye mwana wange omaze ennaku mmeka tolya biki? Ne mugamba saagala. Nangamba ali ako katono kati nayimuka n'agenda. We yagenda ne mbikwata nakwata amagi ne ngayuwa waliwo awo ekiveera ekyakasasiro ekya buraka ne njiwamu amagi ago kati ne kubusi ne njuzako ekitundu nakyo ne nkisuula muli ne chai ne muyiwa musingi. Kati we yadda n'agamba omaze okulya konze nangamba kati awo yambala ogende ewammwe. Namugamba nze namaze dda okwambala siddamu kwambala. Kati awo ndowooza wayita eddakiika nga 15 ne mutabani we n'akomawo. Ngande nangamba passport yo yiino n'aginkwasa. Nangamba genda otule mu mmotoka tugende. Kati nabuuza mama we amaze okulya. Ko mama we yalidde. Namugamba omulabye ng'alya ko ye mulabye. Naye gasaabirya. Kati we nali nga ntwala ebintu mu mmotoka nampaka juice. Nja kanywera mu nnyonyi oba nja kanywa nga nvudde mu mmotoka nga ndi mu nnyonyi oba ku airport. Konze kale. Nze nali nnamu ssente zange ezeeyo kati we natuuka ka juice nali njagala kasola mu zubaala naye nga mutabani we nga ntunulira nga tanjigyako maaso. Zubaala kiki? Ye kasasiro. Kati ne ngateeka mu musawo ne tugenda ne tutuuka wali bagabira zibondi zitiketi ne nkola ki ne ngenda nefuna mutabani we n'afunira tiketi n'azimpa ne ngenda eri gye balindira ennyonyi. Okulinnya ne nkomawo. Okulinnya n'okomawo. Kati twagala tutunuulireko katono awo ku kisaawe awo. Ku kisaawe. Kati ova
ewaka ofuluma ekikomera emmotoka etunudde etambula edda bakutwalako airport. Birowoozo ki bye walinawo? Nali ngamba oba kisidde oba si gye bantwala. Naye nga ndi mugumu. Gomanye wazimbye w'ensasagge. Amanyi gonna ogalina. N'abasajja be nawuliranga nga boogera ne ŋŋamba naye kati ono omwami Halali Christopher oba gwe nayogeranga naye oyo Chris bamuyita Halali Christopher. Ne ŋŋamba kasita Chris nayogedde naye buli kimu akimanyi. Ate era nnono yategedde ng'eri bakola ki bamutegedde. Awo n'enguma. Naye nali nafuluma n'akambe kange mu nsawo. Ne ŋŋamba singa bawa ekintu kyonna nja kusala omuntu wano. Wali weetegese? Yeetegekera. Kati mutuukako airport. Twasooka nga tuli mu kkubo tugenda. Tebaayogerako naawe? Twali babiri mu mmotoka. Kati waliwo we twatuuka nga waliwo emmotoka endala maaso nga ziri bbiri. Waliwo ya mukama wange kuba yo nali ngimanyi. Kati nga waliwo n'endala. Naye endala nga sigimanyi yali tinted yonna ng'eri black. Naye ka waliwo mutabani w'oyo omukyala yali musirikale. Ye yalimu. Naye nga singa abeera tafulumye nga tosobola kukola ki? Kumanya. Kati nangamba Mariam lwaki ogenda? Kale ye yali friendly. Nambuuza waliwo obuzibu. Nangamba sooka ove mu mmotoka neevaamu. Neetuulamu nambuuza waliwo obuzibu biki. Yazimiridde. Temunatuukako airport? Tuli wakati. Ng'eringa highway. Kati ne mugamba tewali buzibu nambuuza lwaki ogenda. Kuba bali abantu bweri noga nti oba gundi oba yankoze kino oba kiri oyinza obutadda. Batyo banyiigira. Kati nambuuza lwaki ogenda mama akwagala biki. Ne bakuira mukadde essimu ne babuuza okyamwagala n'agamba mwagala. Bamukomyewo. Awo ne baate ne bagikyusa ne mugamba siddayo. Ngenda waka nambuuza lwaki waliwo obuzibu. Kati awo zonna ne tugenda ku airport. Zonna ssatu. Kati waliwo endala we twatuuka ne bagipaakinga. Bagireka? Ya mukama wange n'addamu eno gye ndimu. Kati awo natandika naye okweyogeza n'eddembe. Biki nsonyiwa simanyi nakubogoledde biki naye nsonyiwa biki tuddeyo okole. Ne mugamba siddayo. Kati awo omukazi we n'amukubira essimu ng'akaaba. Mbunze nzireyo. Kati n'oyo bebi waabwe yali ali mu mwaka gumu. Kuba olunaku lwe natuuka era lwe baamuzaala. Ali mu mwaka gumu nga njagala nnyo. Kati naye bamugamba Mariam yagenze. Ate kyandabanga ninnya emmotoka ne kikaaba. Kati awo ne kikaaba. Nali kyali ku airport. Kati omukazi yakubanga essimu nga naye ali mu mmotoka ajja. N'ababuuza aliwa. Kuba baali bakimanyi mwana waabwe nga mwagala nnyo nti oba inaalaba ku mwana gyagamba kankole kansigale. Kati omukazi najja n'omwana. Nino ku airport ng'ebula eddakiika nga 25 nnyinyi esituke gye ŋŋenda nayo. Kati omwana bwe bamuleeta walayi ne mpulira ennaku ng'ennuma naye nga bansigale. Ne ŋŋamba oba nsigale. Naye waliwo n'obwana obulala lalaawo bwonna nga bunjagala nnyo kuba bwali bukwano bwange. Bonna bajja nabo. Kati ne butandika okugamba Mariam togenda biki ne bukaaba. Naye tunula nga sibitegeera ne ŋŋamba. Kati naye mutima ne ŋŋamba banaaba banyiga mwe temujja kubaayo. Ne ŋŋamba n'ensalawo ne ŋŋamba akaŋŋende. Kati obwana ne bumbuza ogenda kuddako nze ngenda kudda. Kubeera twalinga oluusi awo nga tunyumya nga mama waabwe bambuuza ogenda kuddako nze. Kati abaana ne mbagamba ngenda kudda. Bo baali bakulukulu baali baana bana. Ne bagamba kati abo bo ne balekera awo kaaba ne bambuza okomawo ddi okomawo nkya. Konze nkomawo nkya. Awo ne baguma omwoyo. Naye ono omuto ye nannemerako. Ono gwe bazaala nga nakatuuka. Era n'okumunjijjako okugenda yakaaba nnyo. Naye nagamba ngenda waka. Eŋŋaana. Kati awo ku airport bakuta. Batambula baddayo wasigalawo oba gwe wabaleka ne time nga yakulinnyanyi nga bakyaliwo? Nze nayingira anti wali eri gye balindira ennyonyi. Nawo ne bagabira zibbondi kati nze nabalekaawo. Oyingira eri. Ebintu bye bano birina? Ebintu byange? Mwaka kadde? Nali mbirina.
oba ebimu bye babikulesayo ate wali bye bandesayo era bangamba oba olina birala byoyagala kuba baali bangulira otogoberereko omusajja oyo bwe mbadde ngamba baali bangulira ebintu naye saabireeta ebimu tewabireeta lwaki natya okujja nabyo omanyi abali abantu beefuula oyinza obipaakinga ne mutuuka muko ne bagamba atubbye buli kye bampa sirina kye naleeta osobola obipaakinga bulungi kati ne batuuka mukubo ne beefuula nti no bakwaza oba ku poliisi ne beefuula nti no bakwaza ne bagamba atubbye ekimu akireka baali bampa ebintu bingi ate nga birungi okay kati olinya ennyonyi edda Uganda wali oli ku kikati nga plan program kijoyina because kiraga nti okuddako kwajja mukadde ng'oyagala kudda naye wali teweetegese kudda nali seetegese kati wali olowooza ki ng'olowooza kwani ng'olowooza kutukira ku ki olina omwana ninayo omwana wange omu mulenzi muwala mulenzi yani omuyita Byron Byron wama kati olwo wali omulekedde ani nali mulekedde mama wange aliwa jjajjaawe kati wali olowooza ku Byron wali olowooza ku tata wa Byron mupya gwalina tata we ki essaawa eyo nali ndowooza ki kyenzizaako nga ntuuse e Uganda eyo ennyonyi eva Riyadi etuukira wa bwe bejje ne Uganda no ennyonyi nalinya fly Dubai nenzijaawo nentuuka paka Dubai then Dubai n'okwata ate Dubai neninya endala nenzija e Uganda era fly Dubai okay kati ye eva Dubai direct paka wano Uganda kati okutambula awo kyakupalya banga ki okuva waliwe okuva Saudi okutuuka ne Uganda saalinyira Riyadi nalinyira Damam ye airport yaliraanywe mwali mubeera natambulirawo okuva Damam paka gundi paka Dubai natambulira ndowooza zaali essaawa oba 4 hours 4 ku 5 olwo mu Dubai otuukamu nga saa meka ez'olunaku Dubai natuukamu zaali ssaawa 10 ez'olweggulo osimbulamu saa meka okujja eno okujja Uganda nasimbula ssaawa 10:45 ez'emisana era nga bukya wabeeramu ne luziba n'ofulwamu nga bukya otuuka airport Entebbe saa meka airport Entebbe natuukawo ssaawa zaali nga 8 ogwadde ogw'emisana mwatuuka misana ddala misana ddala kati mu makati awo wali ocommunicatinga wali ogera n'abantu eno gyojja ng'oba olowooza kyozaako obeera munyonyi obeera tosobola communicatinga kale temuli wifi ate era obeera tosobola kuba simu era ekyo kitegeera otandikirawo kuba essimu ng'otuuse ku airport zezibaako wifi naye e Uganda saagirabawo oba oli togyetaaga nali gyetaaga naye saagiraba ndabika nze ate aginoonya awo oyogera naani wenali nga nakatuuka kati jjukira naveeri nga sirina ssente kati awo nasooka nenkubira sisita wange bwe nali nga nsindikira ssente nemugamba oli ku kisaawe era bonna nabagamba nga nkyali eri Saudi nga mbabulira buli kiriwo buli kati awo nemukubira nampeereza ssente nengenda nengulako byengula kati awo nenkola ki nengenda ewaka oddayo waka bakulisizinga batya kuba embeera yona bali bagitegedde kale bwe natuuka awo ku airport waliwo omuntu eyakola ki eyantwala ewaka okay kirungi nnyo olugendo ndooza muluwulidde bw'oba olina ebibuuzo osobola biteeka mu comment box ne tuba nga bwe tukyaziza omulala next time tubibuuza at this time emboozi yo bwete bwerabise era bwebadde weegomba okuddayo okuddayo seegomba kudda mu Kiyumba
oyagala kudda wa? Njagala mirimu gya bweru. Gye giri najo? Ya, gye giri nayo. Giba mirimu nga ki? Naye si Saudi. Saudi ejja bwera giriyo gy'abasajja ebiseera ebisinga. Babakola ki? Egy'abakazi mitono. Oyakudda wa? Nali njagala genda kata. Kata? Kata waliyo eby'ebweru nga gy'abakazi? Ya, gye giri oba oyina sente. Oyagenda mu World Cup, oyagenda kati oba gye bujja? Saagala agenda mu World Cup kuba World Cup etuuka ekiseera neggwa ate temala myaka 2. Era eba ya mwezi. Mwezi. Kati nze njagala genda kola myaka 2. Yeah. Okay. Kati bawe mirimu ki ky'ogenda okukola? Woteri? Nze ngenda mu cleaning. Cleaning? Cleaning. Cleaning? Cleaning mba mu cleaning nga olaba bana ba KCCA nguudo. Simanyi. Nedda si nguudo. Kati kisinzira kampani gy'ogenda okukola nayo eri mu Kata. Izo okuba oba cleaning biki oba biki. Oba maka g'abantu. Oba malwaliro. Oba amasomero. Kati abona kuliko akasente mbamanya akasente kasinga mu Kiyumba. Mirimu gy'ebweru giriko akasente. Ogambye? Mbadde sikimanyi. Giriko. Wandyagaliza omuntu yena ogenda? Omanyi buli omu abeera n'ekyokusalawo kye. Naye ng'ogenda buli omu yaleeta zera n'agenda n'akolako ku ssente. Nga gwe yagendayo yadde wavayo teweetegese. Birungi ki by'osuwa? Ebirungi byensuwa. Kuba nti nali nga nfuna akasente kange. Ate kale gasibeera nnyo nti sirinaamu. Buli omu abeera n'ekigendererwa. Abasinga bw'agenda aba ayagala akoleyo akasente ng'egye kaba akanja akakuŋŋaanye ajje wano ate yeekulaakulanye. Ekyo buli omu akirina naye kaakati nze enteekateeka zange sasobola kukola ki? Zaayiika. Sasobola zituukiriza. That's why njagala okweyongerayo. Okay. Kati era ogenda kozesa haamu? Nenda ssebo. Ngenda kozesa Olpa. Olpa. Bebakola batya abo? Esangibwa wali Kasubi. Etwala abaana, etwala ebweru, etwala e Saudi, Dubai, Qatar. Etwala ne mu Asia. Kisinzira gwe ssente zo we zikoma ogenda. Boba ssente? Andi azigulira olije yakujjako ssente. Tazikujjako olumu nti zireete. Wabula byakugamba okukola uzigindira. Era ne hamu bakugamba kola kino kola kiri tebazikujjako nti zireete mu cash nedda. Obeera obikolera awo? Kati basobola okugamba genda awo genda ova okole medical. Kati n'otuuka ku medical nga mitwalo 35. Era ezo ziba zizo. Ne bagamba twagala uniform mitwalo 15 oba 10. Ne bagamba twagala kino sente west. Ate ng'oyagala ogende era oyina oziwaayo. Bw'obeera eyo ng'oli mu maka g'abo abantu nga bo bali mu famire zaabwe bafumbo baami na bakyala oba tomisinga obutonde eno? Ebyosooka n'obizza ebbali oba agenda kukola. Kuba obigatta ebibiri oyinza ofiirwa obulamu. Kiki ofiirwa obulamu? Kati ola abantu beeri wakusanga ne bbaawe asobola okutta. Omukyala? Oba oli? Ne waba mutabani we. Wakusanga ne mutabani we? Nga kikussa? Ne watakusanga naye nga mwebase naye nakitegeera nti nno. Mulina enkolagana? Asobola okutta. Nga lwaki? Kale bo oba nkigambe ntya? Kale eri batambulira ku sharia law. Omuntu nga temuli bafumbo si bbaawo. Temukkiriza kwegera nawe? Temukkiriza. Era ky'ovola abaana basinga bafa. Ekyo kyekibata? Tebalina bugumiikiriza? Ate abantu beeri n'abasajja beeri basikiriza asobola ova eri n'akuwa ssente. Kati asobola ova eri n'akuwa 10,000 olw'eri. Eno e Uganda. Zemmeka? Kekakadde. Nga kakuwadde ayagala just dakiika. Omuzimu gumuveemu. Kati gwe n'ogaayo nayo kati n'ogaa luno 10,000 bannange nduleke. Kubeera dakiika. Nga kumba 10,000 olwo lugenda kutta. Kitagwawo kikola. Nanti obeera naye endowooza okwo kwe kufa. Agenda kuwa 10,000 omulundi ogusooka baleme kukwata. Naye gufuuka omuze. Ate bali abeeri gufuuka muze. Kakati omwana wategeera nga babadde ne taata we. Bategeera bati taata ayogera.
bali abasajja bali balina olugambo ayinza n'obbasanga n'atayogera kaakati agamba obutabalopa nange nkola ki kati yabaako kyayomeka bwereere nanti toyagala ayogere kakati nawe obutagala ayogere ng'ogamba ye ate ekitaggwawo naye kati ebyo babaliwo bameka ewaka kati kasita omanya ogenda gabula ennyumba yonna kuba agenda mumala agenda anyumizeeko n'omulala omulala ajja kugamba nabawulidde nabalabye nange oba ogaana ngenda kuloopa naye ati toyagala kuloopa kugamba nabo bamanyi nti nno okuloopewa omukyala kiba kyatabuse bakimanyi okuloopa kufa ate era n'eyo omusajja singa kati kangeze nti oba akukutte n'okola kino ogenda n'owaaba n'ofuna wootolokera n'ogenda ku poliisi n'omuwaabira ng'olina n'obujulizi kufa bamusalako obugunja obwo omusajja lyetteeka lyeri kati eyo yensonga kati oli agenda natebereza mu bange bamusaleko obuntu gwosigale ng'oyinaayina wakiri gwefa kati kyekyo naye nga abasajja bairi kasita omulaga nga tobiriiko nga tosimayiringa naye toseka naye talina wagenda kutandika ennono enkola n'obuwangwa bwabwe wano nga boolaba wano tulina obulombolombo nti nazikuno wano mu Buganda omukyala teyalyanga nkoko nkulu nazikuno mu Buganda omukyala teyalyanga muto gwa kyennyanja mu maaso ga bbaawe n'ebintu ebiringa ebyo eri biri bitya ebyo obuwangwa byedi sibitegeera bulungi wabyekkaanya bulungi mpozi kye nalabayo oba bakuyita kusamira masabo ago gyegali ndowooza buli maka gasamira gayina naawe basamiranga we wali babeera n'ebintu byabwe era nga bakugamba nti omuto togendamu ate essabo libeera ddungi nnyo nga lisinga n'ennyumba obuyonjo naye ng'omukozi kale waliyo ab'ettima n'agamba omukozi genda olungoose naye nze wali era nali nakatuuka ne baŋŋamba eri tokola kitoyingiramu ate awo okuba ow'ettima atya badde emizaamu gondi gyabwe giyinza okuyingiramu gisobola okuyingira abanga akuwonzeeyo abamu era abamu babatwala omugagga akugula ng'akugya eno ng'eri ogenze kubeera saddaaka nga yakutwalidde ebintu byekunywa notandika olwala buli kadde sikusanga nga wafudde kati ku ky'obuyinza mu maka mpulira boogera nnyo ku bakyala bano nti bannantamegwa mu maka awo wali kyali kitya abakyala eri abakyala be basajja be bafuga be bakola si be bakola naye be bafuga maka era kasita ojja mu maka omukyala natakusiima tojja kukola ebyaddala omukyala alina ne mukama we omulala omwana abo babiri kasa batakusiima omulimu toyina iyo omulimu gw'omusajja kusasula bali kye basiimi ate era wagamba tebakuwa era tebakuwa oba owuwo ye yagaana nga baleme kuwa kasaalako mwami kale ndowooza yali talina ssente naye ate enjogera n'emubula banze nalinga mwangu ng'oluusi ngamba siinaamu naye bikinja kuwa nekimanya nti ssente zibula era n'omukyala n'akugamba biki Mariam tujja kuwa biki n'omugamba ekisoke wano woogambidde nti wakubanga amasimu ku kampuni ku ofisi ye yeeno waddamu n'okigobako ng'okomyewo oba oluvannyuma ng'ebyo biwedde olabe lwaki baali tebakola communication saddamu siddanga nayo sinze nzekka asoose baana bangi agamba nakubidde manejja biki ndi mu buzibu kale kwegamba kibanga nti oba ova e Uganda bo tebikola kitebibakwatako osobola obbeera eyo n'olaajana naye nga tebafaayo bwe batya abakampani kati we bagamba nti n'omusisimu toliimu waddamu n'ofayininga out lwaki kyali bwe kityo
Ya obanga mu system sirimu ne ngamba tekisoboka kubanga sirimu system. Kati nenkola ki? Nenkola passport yange ekifaananyi. Kale nali kirinamu kuba otuuka eri passport bagikuggyako. Kati ne sharinga passport yange nabo. Ndowooza ne banyigamu passport number ne bakola ki ne balabanga mwendi. Yeah. Okay. Wano wogambidde nti washaringanga location. Ojjawo ekirowoozo. Omanyi tubeera ku TikTok. Kati obeera onoolaba era ng'embeera gy'olimu galiwo n'omulala agirimu. Kati nanyonnyola embeera gye yakola ki. Engeri kale gye yagivaamu. Yeah. Bw'otyo bw'oyiga. Yeah, bw'otyo bw'oyiga. Ebintu ebyo byonna waline okibirinawo nga bw'oba olaba birina engeri gye byakutaasaamu nga wandyagadde omuntu omulala yenna agenze ku Kyeeyo oba ali ku Kyeeyo. Yeah, birina engeri gye byantaasaamu. N'ekirala kye ngamba bali ku Kyeeyo. Fuba nnyo okulaba ng'amanya ga mukama we amatuufu. Okay. Kuba oluusi amanya gabeera ku contract gabeera sigeego. Yeah. Kati nze amanya gali contract yange omuntu oyo waka nga taliiwo. Okay. N'enamba y'essimu yaliko nti ya mukama wange nga si yeeyiye. Okay. Yeah. Kati fuba nnyo okulaba ng'okwata enamba ya mukama wo obeera nayo. Kale enamba z'abantu nga bano bataano ewaka zonna beera nazo. Yeah. Osharinge ne location. In case ng'ofuna obuzibu. Babeera n'entandikwa. Okay. Yeah. Ne number plate says ez'emmotoka. Kuba emmotoka yeetambula buli wamu basobola ogikwata. Kyekisinga obbasumbuwa kyekisinga obbaviirako okugamba nti balekerawo okusasula ng'ate sente olulira nti bo ensi zaabwe ziriweerofu okusinga kati. Kituufu ba tebalina sente? Wabula simanyi naye sente era zibula naawe era nga ezikubula. Naye ate sente ezikubula kale omuntu oyogera naye bulungi. Ate era tekikkirizibwa kuba contract kuliko buli mwezi olina okunsasula. Yeah, kati siraba nsonga lwaki guggwako ate n'otandika okunyumiza ate nga nze nkola. Yeah. Banjagala guggweko nga nze wenkola n'okyunga n'ongamba wano ddawo olongooseemu kola bw'oti. Banjagala guggweko nange ompeerewo. Baakoddesangamu okusimula? No, banzirisangamu kale nga nakagenda. Yeah. Naye balaba nga tebindya. Ne bakola ki ne badduka ne banvaako. Era nga neekubeera bulungi nnyo endobo yange bakadama bagitegeera. Endobo ki? Endobo kati osobola okwefuula longoosa naye nga gw'oli wali weebase. Oteekako vacuuming machine. Neereekaana yali eri amanyi olongoosa nga gw'oli wali otudde. Kati tajja n'akebeera n'agamba ate wano wakoze. Bali abantu bannafu wabaawo ne waatudde abanga kiswa. Tayagala kusimu. Abalaba TV. Abeera ku simu. Nabo balina TikTok. Oba balina app bwabwe ebonyuma okufa. Abeera ku simu TikTok, WhatsApp bali tebeewummuzaako. Ayinza ogibeerako naye bakekiro ssaawa nga 8 naye ng'ali ku simu nga tagita. Baba. Obugambo obusembayo bwandyagadde okuwa abaagala ogenda ku Kyeeyo bali ku Kyeeyo bwayinza okugumirako. Ekisookera ddala kye nali agadde ogamba bagenda ku Kyeeyo. Tuze mu kamera ono yekka akitegere bulungi. Ebintu bingi abantu boogera ebigambo bingi naye ng'obeera ng'oyagala ogenda. Salawo nga gwe mutima gwo nti ngenda. Oba boogera kyoba kingenda kola. Ate w'otuuka eri oba agamba nti wano nti oba ekisenge toggulawo kireke omanya bannayuganda twagala okumanya. Yeah. Basobola okugaa kino tokigula n'ogaa kati n'obagera nga tebaddiwo n'ogaa kangende ndaba ekirimu. Ojja sanga by'otajja kusobola. Bagamba tokigula kiveeko kyesonyiwe. N'ekirala oba oli wagenda towuliriza. Bw'owuliriza tojja kugenda. Lwansonga ojja kukyogambe nalaba kino nalaba kiri nedda buli omu abeera n'omukisa gwe. Ogenda n'ogezesa ogugwo. Yeah. Okay. N'ekirala kye ngamba baliyo. Yeah, mugume mukole. Oba woli nga bakusasula weebaka obeerayo n'okola. Okay. Yeah, n'okomawo Uganda kale bw'otuukiriza ebirooto byo. Yeah. Okay, kati akasembayo ke badde nerabidde. Gwe nga wagenda. Wagenda oli musiraamu. Bali bakuliriza ddiini ki? Kale ensi eri y'abasiraamu naye kyangu nnyo ogenda nga toli musiraamu n'okakingapu mangu. Yeah, osobola. Okusinziira ku training gye bakuwa n'oba osobola naye ate era abantu beeri bwe balaba nga n'erinnya lyo si lya kisiraamu babeera balowooza oli embizi.
Bye byowulira nti nze banjawulira essowaani banjawulira ekikopo. Yeah. Babeera bamanyi oli embizzi. Era basobola n'okugaana okukwata ku bintu byabwe. Ne bagamba yambala gloves. Yeah. Naye obeera musiraamu wimulira nawamu ku siniya emu bikopo mu bukwata ky'oyagala n'okozesa. Yeah. Amaki evandabye nnyo ng'abaana bangi bagendeyo. Era obeera wakatuuka bakubuuza gwani. Nga tebanakubuuza kintu kyonna. Bakubuuza gwani nti nze gundi. Nze Anet. Nabagamba ha. Balaba nnyo beetumaawo bamanyi. Olina okwewa erinnya ery'ekisiraamu. Bagulesi baafuuka ba Jamira. Baafuuka ba Shamira. Oba kwagala kuba babeera bashimanyi oli kimu nabo. Tebakusaaza. Bayinza ogamba bakulembere swala. Ate abantu beeri fesibe bine byaffe n'ogenda n'oddawo mbu simanyi ofuna wuuzo simanyi biki. Oli asobola oyimuka wali ng'obadde omuliraanya mpulukuka n'agenda n'asaala. Ate waba asaala tasobola mala ddakiika ziwera 3 ng'akyasaala. Layira wala. Esaala zaabwe nga nnyimpi nnyo ate. Oba wano Uganda ffe tukisussa nnyo. Si kisussa naye jjukira bo eri bye basaala lulimi lwabwe. Kitegeeza ki? Babimanyi naye kakati ffe Uganda. Ogenda n'osoma bisome. Ate era okusaala era osala mu Luwarabu si mu Luganda. Togenda genda ogambe simanyi ayi Mukama Katonda. Bamanyi esaala eriemu eri universal. Nti our father fenna oba eri mu Luganda oba eri mu Luzungu nyimpi bwetyo. Ebigambo jasi biba bikyusiddwa. Lwaki ogamba ebyaffe biwanvu? Abaana basaalira eno ddakiika kumpi 15. Nanti omanyi lwaki bali banguwa. Lwolulimi lwabwe lwe bakuliddemu ate era lwe tusaaliramu naffe abaddugavu. Kati gwogenda kwetoloola mu simanyi biki kati ye nga yakoze ekyobutafuna wuuziwa. Yeah, abamu tebafuna, abamu bafuna. Basaba ndala. Sizeezo nga zetumanyi eno. Tewali amanyi Katonda y'amanyi. Era kyo kituufu. Yeah. Abatulaba mwebale nnyo mbali ddala tesobola kusukka waawo tubadde ne Mariam. Omuntu yenna ali eyo nga wali olinnye ku nnyonyi mu mbeera bwetyo mulungi oba mu bubi n'oba olina sitole nga nnungi nnyo tugyetaaga osobola okunonyaako ku 070048800 oba ennamba ebeerawo ku screen. Sitole eno ne tugiwa abantu ne bagiwulirawo ziba nnungi zizzaamu abo abaagala okugenda amaanyi era zisanyusa omuntu yenna abeera alabye n'awulira bulungi we zibeera za nnaku era ziyigiriza omuntu n'amanya nti nno n'abalinnye ennyonyi babonaabona. So nesimenya okubanga mukyalaba mwebali nnyo mwebali ddala. Big up everyone. Subscribinga, sharinga. Bye bye. Mukama bamukisa.